akanyomero k'omukenkufu katuuse essaawa yeeno yennyini abasomesa mubayite bananyini masomero mubayite mubagambe nti ate olunaku lwaleero lwaffe kiro kya leero ffe tulidde empanga. Ebbanga ddene kati mu ggwanga ng'ekisaawe ky'ebyenjigiriza kiyimirirawo ku nnoni era ne gye buli kati ekitundu ekisinga obunene ku masomero ze bawandiisa ku mbaawo. Kino kitegeeza zirina akatale kanene ddala. Omukenkufu Julius Nyanzi kwe kuzikuleetera olabe bw'osobola okuzeeyoleramu ensimbi. Amasomero gasoba mu 3,000 agali mu Uganda. Onaabulwako 10 gonaayikiriza nosobola okubaguza kyokazo oba ennoni. Eno kyoka yanjawulo kubanga kyokaze mubadde mukola oba ennoni zibadde zivaamu enfuufu zibadde zivaako dasiti. Abasomesa baffe ne babanga abeekuba evvu. Weetaaga bino okuzikola naddala akatiba k'osobola okufuna ku Prof Bioresearch ku bbeeyi entono. Kye weetaaga ekisinga okuba ekikulu weetaaga akatiba. Akatiba kano kakola kyoka zisoba mu 2. Wetaaga powder oba gwe bayita gypsum powder. Ono gypsum powder oba tumuyita plaster of Paris POP plaster of Paris. Wetaaga minzaani osobola okupima ekyokuna. Wetaaga butto butto buno nsiba mu bayigiriza omukamula. Ekyokukyano wetaaga parafini ne butto bino bye biyamba kyoka obutamenyekamenyeka obadde tokamanyi olwaleero kayige. Oluvannyuma bino bitabule nga bwakulaga. Katusooka ne tupima kilo eya gypsum powder. Kati kilo emu bw'omala ogipima kilo eya gypsum powder tugitabula ne kilo y'amazzi, si lita y'amazzi ne kilo y'amazzi tebyenkana. Abantu abasiga ensobi gye mubadde mukola ne mukola kyoka ezitali ku mutindo obadde opima lita y'amazzi naye olina okupima kilo y'amazzi. Bw'ogipima gitabule mu POP bitabula bulungi nnyo. Ekiddako kutegeka katibako. Akatiba okategeka otya ofuna butto butto ebijiiko 10 ebya butto n'ofuna n'ebijiiko 10 ebya parafini. Kino ekirungo kye kiyamba kyoka obutamenyekamenyeka. Amakulu gali nti opima kyenkanyi oba lita emu eya butto ne lita emu eya parafini. Katusigamu munda. Omugaso gwa kino guyamba kyoka obuteekwata ku katiba nga bw'olaba abakola emigaati bwe baddira kabbata ne bakasiiga ku nsaniya. Ddamu osibewo bulungi nnyo kazeeko. Kati ekiddako kuyiwa maali mu katiba line ku line. Sente bwe ziti bwe bazikola. Sente bakola nkole tebatega ntege. Oddako ng'olevolinga money. Ekiddako kyoka zaffe zino ziba zikyali mbisibisi nga tuteeka olwo kiwuka zino oba ennoni mu dryer. Jukira dryer nagibasomesa omulundi oguyise nabasomesa omugaso gwa dryer mu kukaza. Era kati wano amakulu wegali. Tujjayo olusaniya luno oteekako ennoni zaffe zamulembe tezimenyeka teweeraliikirira. Jukira nekaza kilo 10 olunaku eno gye bayita kabejja. Waliwo ne lugogome kaza ttani ya kyoka. Teekamu jukira ekozesa solar panel nga zikala mu lunaku lumu. Buli kilo eya gypsum powder ofunako amagoba ga 10,000. Kitegeeza bw'oba okoze kilo 10 olunaku eza gypsum powder ono oba osobola okukola 40,000 ng'amagoba buli lunaku. Laba bukyoka bwaffe bwentaddemu obutono bwakazedda. Kiyitirivu pakinga ennonizo ng'otwala ku ssomero. Allah so tebati we bazikola ng'opakinga 100% tiki. The Professor Bayali tiki nnyo. Prof Bioresearch eri tiki. Wiki ejja ate katulabe engeri gy'okolamu ennoni erimu langi.